this workshop can benefit all of us. Director Minisitule y'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku by'ensoma ebisookerwako Ismail Mulindo agamba nti enkyukakyuka eriwo mu bibadde bisomesebwa abayizi abali kati mu siniya esooka n'ey'okubiri n'ababadde mu siniya ey'okusatu n'ey'okuna yeeviriddeko ekiragiro kino. Mumanyi nti Minisitule y'ebyenjigiriza yaleseewo reformu empya nti tulina gye tuyita lower secondary curriculum. Abaana ebadde esomesebwa mu siniya 1 ne mu siniya 2. Kati kiba kitegeeza nti omwana bw'addayo bw'omuzzaamu siniya 3 agenda kubeera n'abaana bavudde mu siniya 2 nga bajja basomye kaliculaamu eri lower secondary. Mulindo bino bitegeeza abasomesa n'abakulu b'amasomero okuva mu masomero ga gavumenti abali kati mu lukuŋŋaana okuva mu disitulikiti y'e Kakumiro. Tetwagala kufiirwa omwana ne bw'abeera omu kugamba nti akongoseeko. So bw'ogaa nti omwana oyo omuzzeemu n'agenda n'asanga kaliculaamu ate empya egenda okumukonfuzinga ajja kwendingako ng'avudde mu ki? Mulindo era asamaze n'ebyogerwa abamu ku bakulu b'amasomero nti balina abasomesa bamala. Agamba nti waawo kino kiyinza okuba nga abamu weekiri kizuuliddwa nti abaliwo tebakozesebwa bulungi ekiviirako abakulu b'amasomero okusaba abazadde ssente basobole okuwandiisa abasomesa okuva ebweru. Tusanze nga waliwo essomero limu lirina abayizi 307 naye nga lirina abasomesa 8 naye nga lisolooza ssente ku bazadde disobole okulukutinga abasomesa abalala balisomeseze mbu abasomesa balina tebamala. Naye ne bw'okikola ku average omusomesa omu asomesa abaana bameka? Essomero lirina abaana 307 olina abasomesa 8 naye ticha wa 9 tuyinza gamba nti tulina abasomesa bakola ki? Bamala. Ono atabukidde n'amu ku basomesa beefudde bannamunsi alya ku nswaze waliwo n'abanoonyezebwako mu disitulikiti y'e Kagadi. Tetusobola kukkiriza criminal acts mu masomero abasomesa mu badifiringa abaana abasomesa mu bakola ki? Mu bawasiza tetuyinza kukikkiriza. So ripooti egwe naafuluma tujja kugitunuulira tutuule ne ba stakeholders tuwabanga kituufu kibanga kituufu abasomesa abo bajja kukolebwako nga bwe kisoboka. Yesa Minisitule Nabbanja nga yawamya omutwe mu lukuŋŋaana lw'abasomesa bano n'abakulu okuva mu gavumenti alabudde abakulira amasomero ga gavumenti okulekerawo okukanda abazadde ensimbi kubanga kino tekikkirizibwa. Era Pulezidenti agambye bagambe charges in schools are a problem to our education. We are failing to provide education to everybody as promised in our manifesto. Why? Charges in schools. Mukimanyire kurungi abazaire baitu baavu ansooku abantu baitu baavu tibalina sente kagonza ali obuntu bena kusasula banyabizaamu n'ebindi naye tukosalinga abazaire. Ye Minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Mwori ku Kaduchu asabye abasomesa bulijjo okukolerera omutindo sako okwewaayo okwongera okubangulwa. Disitulikiti y'e Kakumiro y'emu ku ezo zitakola bulungi ku mitendera egy'enjawulo mu kuyisa abayizi. Enteekateeka entandikidde Kakumiro ey'okusisinkanya abasomesa abakulu b'amasomero sako n'abakulu mu gavumenti okusalira awamu amagezi kutumula ebyenjigiriza yakubuna eggwanga lyonna.